abasuubuzi business bagibagobyemu. Museveni yabagamba munasigala nga mwekalakaasa mulina okukkiriza mubbibwe oba business mugiveemu yagenda okukola ki alternative. Yes, kati wuyo akuleetedde China town. Kati ogenda kuddamu kutundawa mwaba mu kikubo. Twabagambanga bannange tubeere mu byobufuzi tujje tulwanise Museveni tumujje mu buyinza nga mwe mutugamba kimu nti okola ka business ko nobaako woli teri agenda atagenda kukaaba. Abasuubuzi abakulembeze bamwe babali amuddo olukwe ekyo kye mutegeera abo be mukyasimbyeko amakanda bangi nnyo baava dda ku mulamwa mwe bobuma be mulinze bumulinze Museveni ajja abaddemu bataddewo China town bagambye bagenda leeta endala nnya mu bitundu ebyenjawulo gona ogenda kusigaza business gwe gw'omusuubuzi. Nkubuulira mwe business bagibagobyemu kati gwe Munnayuganda olina bona bubonyibonyi oba ensi giveemu. Alternative eriwo sawa zino kulwanyisa Museveni kumugjawo oba ensi giveemu kuba nowoonozimba akayumba ko bajja kajjawo. Bakuleetedde China town ogenda gyogerako ki ebintu biri eri layisi. Tolaba nti guba kusolooza omusolo mu bungi wali eri waliwo layisi eyo alternative ekyo kitegeeza either kola tukubbe oba va mu Uganda jesonyiwe. Nkubuulira okategedde era nalabye wana abawalawala nga bupromotinga babawadde ssente babawadde obusente bali wali bapromotinga China town bali ku bannayuganda bannaabwe be bajjako emirimu. Omuchina agenda kutuuka nga mugwira yekka yeyagala mu nsi. Nze nkubuulira kintu ekyo kinnumye kubanga Munnayuganda abadde ayiiya wakiri n'abaako nekyafunayo naye kati ogenda kijjawo mazima. Abasuubuzi mulina okukola kye bayita zuukuka. Engeri yokka solution yokka tosobola kuterereza mu gavumenti ya Museveni ekikyamye kireke kikyame. Point eriwe eryegyo lwana Museveni kuvaako wali point wokka ebisigadde tubisange mu katabo. Katabo ki passport. Nkubuulira ebisigadde awo tubaba kubisanga mu katabo kubanga bagenda zikola ezo eyemu yeguddewo bagenda kola nnya baziteeke mu bitundu ebyenjawulo gwe togenda sigaza mulimu. Omuchina abyejjire China n'abyetuusize Uganda.